You are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. 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 Alpha and Omega. We reverence you, Lord. Balamusiza nnyo mikwano gyaffe abalungi, twagala okwebaza Katonda nateera atuwadde chansi okubeera nti tukyali balamu okwongera okugulumiza erinnya lye n'okutuukiriza ezo pulaani ze yateeka mu bulamu bwaffe. Mu puroguramu yo eŋŋanzi muwanguzi yeetawanika, era bwe tutyo mikwano abalungi omwoyo omutukuvu nga bwatutwala bwatutambuza mu puroguramu yaffe eno. Juliet Kyuko Jjajje zinde bamega w'omuzindalo guno olw'ekisa kya Katonda, era nga mu studio sirimu nzekka, tulimu n'omuwanguzi waffe ow'olunaku olwaleero. Omwoyo omutukuvu gwatuyigidde era nga tukkiriza ti ekigambo kya Katonda kigenda kweyongera okulabika n'obulungi bwe bugenda kweyongera okutuukirizibwa mu ssaawa yaffe eno ey'omukaaga, essaawa ey'obujulizi, era nga tubeera n'abantu ab'enjawulo abajulira okusinziira ku bulamu bwabwe Katonda gy'abujje mpaka ate era gy'abutuusizza nga gwatwagala. Eyinza okuba nga olina mukwano gwali eyo yagala kubanga omuconnectinga ku 98 katonyeze 7 tubeera mu Kampala, ate ku 96 katonyeze 040 poto, bwetyo ku 13 katonyeze 9 Iganga, ate ku 10 katonyeze 7 Masaka. Bwetutyo gwalina omuntu wali ebweru mitala w'amayanja eyo mawanga gonna radio neetuukayo, kasita babeera nga bali bweru obatwalira oba bafunira ku MCF radio 2018.castor.fm. Atuwereddwa nnyo omukisa nate olunaku olwaleero okukkiriza nti obulungi bwa Mukama bugenda kutweyoleka nate, era njagala kusaba omuwanguzi waffe ajja kubanga atubuulira ku mannya ge, atubuulire gy'asinziiridde. Olwo nno anaalutuviira ku ntono ate tuyige nga muwanguzi we tugambye nti naffe twetegese okuyiga era tutudde ntende, mmanye ffenna twatudde dda ntende. Kamusaba atubuuzeeko era olwo nno tunaagenda maaso kadde essaawa zaffe ezijja mu maaso awo. Nsanyuse nnyo okulaba. Kale nnyabo. Mbalamusizza bonna abatuwuliriza olunaku olwaleero. Amannya gange nze Naabirye Prosi, nga nviiridde mu America, Ohio State, Cincinnati. Amina. Banange babayita basama buno naye nze sijabbateekako eryo. Ndowooza bannange olwaleero Mukama naffe atwagadde. Friday twalina yali Germany, kuva Germany. Olwaleero navudde mu America, Katonda naye amuwadde obujulizi. Maama mwazaalibwa eyo? Nedda maama, nazaalibwa ndi mwana wa wano. Nazaalibwa Iganga. Era gye nakulira ebiseera ebisinga, newankubadde najjako mu Kampala katono naye nga ewaffe Iganga. Ogenda okutandika okutegeera, ndowooza banaye tutegedde baba. Yes. Tubuuzeeko mu lulimi lwaffe nalwo tuluwulireko. Ab'emikwano abawuliriza mwena mbalamuyisa mu liina lya Yesu. Mukama abakuume era ayongera okubanoonesa Mukama. Amen.
omanye bannange abamu balowooza nti ennimi tetuzitegeera neebaza Katonda. Bannange yono tulina omukyala wa Katonda, mukyala Nabirya Prosy nga bw'omuwulidde. Njagala kumusaba lutuviire ku ntono. Mukyala Nabirya, wagenda okutandika okutegeera obulamu bwa busanga otya? Obulamu tebwali bubi nnyo we natandikira okutegeera. Kubanza okutandika okutegeera nali mu maka ga kitange omuto. Actually ekyo ekiseera kyenzijukira nti we natandikira okutegeera nali actually Lugoba side z'ekazo nga bandeete ewa tata wange. Abeera mukulu wa tata wange gwe nakula naye ebiseera ebisinga. Nojjanga okula? Nenzijanga nkula nensomerayo okuva mu baby class nensoma nursery, then ndowooza mu ntalo za Amin netuvaayo. Twali tugenze na Mulumula, ndowooza olutalo lwa Amin we lwabeerayo nga tugenze Iganga. So twagenda okulaba nga ne be twalese Kampala nabo bakola ki, nga nabo batugoberedde n'emigugu nga bonna bazeeko ewa taata wange ate. Ne tutandika okubeera awo ewa taata wange. Taata wange oyo gwe nali mbeera naye Lugoba yali akolera Nakuru e Kenya. Kale nga wano mbeerawo ne maama wange omulala. Yalina abakyala bangi nga wano alinawo omukyala e Lugoba, n'abeerayo n'omukyala e Nakuru gye yali. Kati nga nze nali mbeera n'oyo maama wange ow'e Lugoba. Kati entalo bwe zajja ne basenguka ebintu byonna ne babijjayo mu nju, ne bajja ne beekubawa. Ne beekuba ewa taata ewange kuba ye yali yazimba eka we tuzaali we banzaala eka. Yes. Kati bwe twabeera awo mu lutalo ne batufunira amasomero. Actually taata wange yali ayagala nnyo ngende mu Kisulo kubeera ne mukulu wange gye yali mu Kisulo. Isomero bali bita Berkeley High. Naye tekyasoboka ndowooza ku lwange. Ndowooza waliwo obuzibuzibu bwa ssente kuba nzijukira nagenda nenkola ne interview mu masomero abiri aga boarding school agali awo okumpi. Naye mu ssomero erimu ne bambulirako results zange nti nabadde wakubiri nti era nayise ne neeyagala nnyo nga mmanyi ngenda genda mu Kisulo. Naye nekimala nekitabeerawo. Kisulo mwakyagalanga nnyo? Nakyagala kuba nalabanga mukulu wange yasomerangayo nga abeera n'obuntu bwe bulungi, abeera kwegamba nga life ye ennungi, abaana nga bambala bulungi, babeera so smart mu uniform bwabwe, nga tona socks, byonna ebyo. Nga neegumba ab'Ekisulo. Naye engeri gye nali omuteera ekyo saakigiraki, ne batufunira amasomero agali around agadde. Ne tubeera mu masomero agali awo, naye ng'essomero lye banteekamu ate nga lyali alina blocks gundi 2, ebizimbe 2 eryaffe. Ng'ate neegomba ate abasomera ku ssomero eddala erya gavumenti nga kwegamba lyo lirikamu ebizimbe bingi nnyo ng'ate n'abaana bangi nnyo nga buli omu gy'asomera. Naye ate nze lye nasomeramu nga lya bizimbe 2, kilaasi balina emu nga kwegamba ng'olutalo era bwe mubeera mu ddeeka ng'owulira abali ffe tusomera wano ng'olaba bali beeraga nnyo okusinga ku ffe abasomera wano mukana akasomero akatono. Obulamu ne bugendera awo era naliwo okuva mu primary 1 okutuuka mu kyomusanvu. Kati bwe namala ekyomusanvu ate maama wange n'ayagala ankyuseemu ng'ayagala nnyo mbeere mu Kisulo ate wuuyo ntandise okukula. Kati ndowooza n'andeeta mu Kampala ate nembeera ne mwannyinaze. Waliwo mwannyinaze yabeera mu Kampala, yali abeera wano mu Kampala ng'abeera kisaidi z'ekyebando. Kati nembeerako ate naye nembeera neŋŋenda ku Bashir High School ewandegeya nensomerawo senior 1. Nali ŋŋenda mu senior 2 nensooka nzirayo okeiga nga mbalabeko. Kati maama wange ndowooza ne taata wange era tebaakyagala kubeera nga ndi mu primary, nga ndi mu day school. Ne baagala bangerezeeko ki mu boarding school. Era taata wange n'akola ki, n'agezaako okwongerezaako mu boarding school. Naye ndowooza nziruse nnyo nga sinnaba kuva mu primary. Waliwo awo embeera gye twayitangamu keeka.
etaali ya mulembe being nti nali mu day school. Tata wange yali akyakola mu Ginger Nightel naye nga ebiseera ebisinga nga ayagala nnyo okulima nga batulimisa nnyo ng'era buli mukeera ku makya nnyo ne mukima amazzi ne mugenda ne mulima. Wabeera waafumba caayi ow'okumakya bwe muvaayo mu kulima mulyoke mugende mukole ki munywe kacaayi mulyoke mudduke mugende ku ssomero ng'era mutuuka leeti ebiseera ebisinga naye ng'era abaana ba bulijjo abamu mwekunya we bakuzuukusa n'osooka ogendako emmanju n'ositamako eyo ate era ne ku lulimbi bwe bibeera ng'okulima nga nze nga nalabye akasaanyi nga sijja kulima ngenda kwekoteka ng'era nekitanga amanyi bwe ndaba ekisaanya osivaawo weewakoma ng'oluusi ansindika keeka naye ng'oluusi agira amafunfugu n'ankola kinagankanyugira ntere ennima enveewo so wendabye akasaanya ogwo omuddo gwakuziikira mpitewo nze ŋŋende naye nga nsooka nenkeetegereza nembeeraawo nentya neŋŋamba leero luno oba mpiseewa ate kati nentandika okulaba obulala awo ne bifa nga mbeera nga kwegamba ebyokulima nze bwe mba nnima nga nnima nzina ng'era bansekerera bagamba ate ono kwegamba byo ebyange ebyokulima tebyali byangu ate nga taata wange bambi yanjagala nnyo naye era saali naye nnyo ebbanga ddene mu primary awo tuli eyo tuli ewa taata wange naye ate taata wange ono omulala eyali abasenguka e Lugoba nga tubeera nabo mu nju awo akayumba kaali kafunda bisenge bisatu naye ate kati kwegaseeko famire ate nayo famire ebadde mu nyumba gaagadde so ennyumba yali ntono nnyo kati bwe twali awo ono maama ne bamuzimbira ennyumba ate taata oli n'atandika okuzimba ennyumba yatandika na boys quarter n'ateekawo ebisenge ebisatu bo ne basengula ne badda eyo gye babazimbidde kati nze nensigala nga ndi wano ne taata naye nga bo basenguse tugenda tukula taata wange ndowooza naye ate nakkulu nebikola ki nebitabukamu bye tutaamanya naye era yakomawo ne famire ye abaana awezezza abo nabo ne bakomawo e Uganda bwe bajja era baatuukira mu kupangisa kati nze nno olw'okuba nti no nali mmanyi nti taata wange oyo yali anjagala nnyo era nga mmanyi agenda kuŋŋamba jangu tubeere ffenna ne mugamba dadi nange ŋŋenda naawe gye mugenda okupangisa ne maama njagala kubeera naawe kubeera ye yali ampeererera school fees wadde nali nzize ewa taata wange so nakkiriza nange ne ŋŋenda so nno gye ŋŋenda omukyala yali mu kwegamba oba kiyite ki nga kwegamba beeba n'abakyala abagira ki abakambwe kankitwale bwentyo nga mukambwe nnyo naye olw'okuba nti twali baana bato ng'ebyo byonna tobifaako gw'okanya kukola mirimu gyo bw'oba ogikoze n'okanya kukola bye baba bakugambye naye ng'era owulira akuvuma kirabe bwekiti newekiti anti ebisoga ate naye musoga kwegamba olinga kwegamba n'akuvuma ebyabakitaabo n'abimalayo n'akuvuma bino nabiri n'abimalayo naye ng'ebyo byonna twabigumira naye lwali lumu ng'olwo ate ne gye bapangisa bavuddeyo ne tusenguka ate ne tudda mu maka agoono omukyalo omulala maama w'erugoba gwe yali yazzeemu ng'ate olwo maama entalo ziwedde bamugambye dde Lugoba kati ne badda ate mwaga amaka n'oyo omukyala ate gwe yava naye Nakuru bwe badde eyo ne jjajja wange yali akyaliwo ne bamuteeka mu kayumba akake ng'era mwabeera jjajja wange oyo yali mulwadde n'alwala ekiseera ng'afujja mu bikebe ndowooza bambi obulwadde bwamugira ki bwamuleetera okuwandawanda amalusu naye ng'atuula n'ekikebe kye nga mwawanda kati nga maama wange oyo avuma ffe abaana abatali babe n'avuma ne nnyazaala we nga tuwulira ng'era tamwagala ng'amugira ki emmere emutwalira kadaadaako kwegamba nga buli kimu amuvuma buvumi ng'ate namwe abaana muwulira ng'agamba amuyeeye anti nno kinfujja mu bikebe nga lyerinnya lye yamutuuma twalira nfujja mu bikebe nga amannya ge tumuwulira amuyita naye nga wali ali muyita muwulira ng'ali muyita tuwulira ng'era nga ye teyeerumamu ng'amuvuma muwulira nga ebyokulya bye basuulira mulaba naye olw'okuba muli baana muto ate munaakola ki
ng'okunda bugonzi gwe n'okola ekisaanidde n'okola ki n'obaawo. Naye nga nze nsula ne jjajja wange mwaka akayumba ke kumukuumako kuba yali mukadde nnyo nga nze mukuuma mwaka akayumba. Naye era ekiseera kyatuuka nga mbonyaabonya nnyo oluva ku ssomero ng'emmere oluusi tagikuterekedde n'ogira ki n'akukwasa ebidomolo ogenda oleeta amazzi mukima amazzi mukima nno pipa mulyoke musooke mugijjuze olyoke otuuke ku kyeggulo. Ebyo byonna byaliwo ng'ate bwe tugenda ku ssomero bwe nsanga bakulu bange bo baali basomera mu ssomero liri eddala eddene nga musanga buli lunaku ne munyumiza embeera gye mpitamu. Lwali lumu omukulu wange n'agamba kati eyo toddayo leero tugenda wa tugenda ka ng'olwo nno yali ayagala nakunkuba olunaku olwo ne mugamba mukwano siddayo njagala tugende naawe obuulire ddadi nti kino kyempitamu nga nze sisobola kubyogera nga nze mmanyi bwe naayogera ajja kunno naakole ki ankube. Era bwe kyali nali nkyali awo nkyatudde kawungeezi buzibye nga ndaba tandabye nga gguseeka ng'azze okunnoonya ng'azze okunkimako. Era bwe yatuuka ddadi twali tumaze obbimuyitiramu ne mugamba nze siddayo ng'olwo nabitidde dda nga mmanyi era wankwatirako agenda kukola ki agenda kunkuba. Naye ddadi ndowooza olw'okuba nti nno yali muntu mukulu n'agamba ddayo tosobola kuvaayo kati nga taatawo tannakola ki tannakomawo. So nanzizaayo ne tuddayo bannange. Olwo nno nga neerinda kunkuba naye teyankuba ne tuddayo ne ntandika okukola emirimu gyange paka ddadi lwe yakomawo okuva ennaku ne bamwe ndowooza bennyini abakulu n'abakulu ne batuula ne babiyitamu nenkola ki ne banzizeeko eri okukkakana nga nzizeeyo eko eri wa tata nzaala ne ntandika okuviira eyo kati paka lwe namala primary nenkola ki ne balyoka banzijayo. Mama nantwala e Kampala mbeere ne mwannyinaze kwe kutandika okusomera wa ku Bashir High School e Wandegeya. Awo namalawo omwaka gumu bwe nali ngenda mu senior 2 actually ne senior 2 saagiyita ndowooza kuba n'embeera y'ewa mwannyinaze yali enzibu nga oluusi transport tamukuwa otambuza ekigero okuva ekyebando paka eno ku Ewandegeya ng'oyita mu Panya n'ekyokulya oluusi tokirina kwegamba ng'embeera si nnungi. Naye olw'okuba nti nno nze nali njagala nnyo ekibuga oba awantu awali ndowooza kibuga nenkola kinenguma nga mbitwala ng'ebirungi naye nga newa mwannyinaze nze mukozi nze mbakolera emirimu nze nkola buli kimu ng'omukyala naye yali asoma ku Kampala High mukyala we kati nga nze nkola nze njoza nze nkima amazzi nze nonda enkoko buli kimu nga nze nkikola. So bwe naddayo mama nankola ki ne baagala bankyuse ne bantwala eyiganga SS. Ne tugenda eyiganga SS bwe twagenda eyiganga SS ne bampa ekifo bengi nti dadi wange yali kaada ebiseera ebyo baalinga ku mirembe gya kaada eros chairman gwe bityo kati yali kaada nga bamumanyi nnyo teyafuna nnyo buzibu wadde sente teyalina yasobola okwogera n'abasomesa buli ttaamu lwetandika nemba nga ŋŋenda n'ensoma sente ng'asasula mpola mpola nga bw'afunye. Era kwe kusoma ne mmalako senior 4 natandikira era leero banteeka mu senior 2 tebanzizaayo n'ensoma ona amagezi nga sitegajja bulungi obwongo saalina bulungi simanyi lwaki naye omutwe gwali nga ng'ebyokusoma si birungi ng'eripooti zange teziba nnungi nga neeraliikirira buli lwengenda eka nga ŋŋamba dadi anaagamba atya kuba nali manyi yali anjagala nnyo ng'ate akasente ke kakwegayirira naye ate nga nze era nze mu baana nze ndi mu kisulo kubanga yagamba ayagala nnyo nkole ki nsome mpitemu nsobola okukwata ku bannange. So naafuba nnyo andabirire mu kisulo naye era nga amagezi go gaali matono enkola yange mu ssomero yali mbi nnyo nga nsemba ndi mu basemba nga ndowooza n'oluusi ripooti gye ntwala sibitegeera byemba ntutteeka naye nga ndi mu ssomero nsoma. Embeera teyali nnungi ndi mu senior 2 embeera teyali nnungi nga sente zakwegayirira pocket money oluusi tolina oluusi ofunyeeyo ebyetaago byennyini nga nabyo byakukaka. Naye olw'okuba nti yalinga kumpi nga bw'oba oyagala sabbuuni nga ajja mukuleetera bw'oba nga aweddewo nga ojja kufuna gw'otuma amukuleetere
bwe bityo bwe byali nga n'ebintu byennyini bye natwala akakeesi kange kaali katono nnyo nga kabi mufaliso gwensulako saagala toyagala nakumanya byonna byali si birungi ekisulo nekibeera kityoba nga mpulira nga ne bwe nandibadde njagadde okusoma ng'ebintu byennyini binzijamu omanyi abaana nga twagala nnyo ebintu ng'ate nina anti wange ye yali ng'alina ebintu nga bo basisita be bamuwa ebintu buli kimu ng'akirina naye ate nga nze ndi opposite kati awo nembeera awo nga kwegamba nze nsoma sisoma olw'ebyo ng'ebirowoozo byennyini ebyokuba nti no tolina busobozi nga byennyini bikukola ki bikujjamu naye nga mbeerawo nembeera n'emikwano gyange nina n'emikwano gyange abaali ab'okukyalo be twabeeranga nabo nga tubeerawo bwe tudde eka n'olyoka olaba obuzibu anti olwo mpanga ebintu okubifulumya n'ogamba ate kati olwaleero lwaki lutuuse n'okukomawo bwe bityo olwaleero lwaki lutuuse olwo maama tajja kukyekingako ate maama ye ng'ebyokujja mu masomero tajja oli yali mukyala wa waka nnyo taata nga ye buli kimu yakikola olwo nno ne medical check-up nga yatutwala infact bwe nagenda iganga ne bamugamba ntwale ku medical check-up ne ŋŋamba lubaze ate baŋŋamba kugenda ku medical check-up oba no balowooza ndi lubuto olubuto nalunywereddewa kwegamba nga ndowooza nti nno nyinza okuba nga ndi lubuto nga balulabye naye ng'ate sibeerangako n'abasajja naye nga neebuuza n'olubuto we nalugye naye nentya ninafuna okutya ne ŋŋamba medical check-up bakirabidde oba musajja yansooberera nga sibimanyi ng'ebyo byonna nabyebuuza nga naye sibitegeera we byavudde naye bwe twatuuka mu ddwaliro muzeeyi wange yali understanding naagira ki ne bamubulira nti ndowooza saalina buzibu ŋŋende mu maaso n'okugenda mu boarding school so nantwalayo nentandikirawo obulamu bwa boarding nensoma paka senior 4 ngera bwe nkugambye nti tebyali byangu buli embeera yali nzibu nnyo buli kimu kyakwegayirira naye nensoma ngera njagala nnyo nga nze bwe nzireeka okuggyako okufuluma nga ŋŋenze mpozi kukima mazzi oba nga ŋŋenda wa mukwano gwange ye yali ataabeerako wammanga katono nga era batumanyi ku kyalo oli oluba okufuluma ewaabwe agguka wange nange oluba okufuluma ewaffe nzigukira wuwe ngera ekyo maama akimanyi nti nno ki bwe mba siri waka ŋŋenze wa mukwano gwange naye bw'aba taliiyo azze wange nga kale awo bazadde baffe tebatweraliikirira nti oba tugenze mu masajja oba ki ng'era nga si bwe kyali naye era nga bw'omanyi nti n'abaana bwe mubeera ku ssomero infact we nagenda iga ng'SS yali ekyalimu abalenzi gwe mulundi gwabwe simanyi omwaka gwabwe gwali gusembayo so mwalimu abalenzi omwaka ogwo gwasembayo ate bwe nava eno mu kibuga nnyirira nnyo kwegamba wabeerawo baboyi biki mukubye bugundi buvigazi biki awo notandika okubeera nga bakuggula ki obwongo naye ng'era ebyabasajja okwogeranga mwogera naye nga ŋŋamba taata wange n'amala nkwatako anzita busi yalinanga olugo olwo yalukubisa nnyo muganda wange era ye yava ne mu ssomero kubanga lwe yatoloka ndowooza yagenda ne bimulemerera okudda era bwe yagira bw'atyo bwe yatandikira awo n'abulira ddala ne bamunoonya n'atalabika kubanga muzeeyi yali akuba nnyo so nze nalinga ŋŋamba nedda njagala nsome ate era njagala nkole ki nga nina kilasi gye njagala okubeeramu wadde nalinga sirina busobozi taata yali talina busobozi nga nalina kilasi gye njagala okubeeramu kale ng'ebyokucakala mbyagala naye nga nina wenkoma biyinza okuleetera obuzibu kale mukyala Nabiri Press nakuwumuzaamu katono mukomewo mu ddakiika zaffe eziddako mukwano tovaako mu linnya lya Yesu. Cyenda mu munana katonda z'umusanvu emmere y'omwoyo gwo